ekiri mu ggwanga erya Congo abayeekera beefudde ekirala ab'akabinja ka M23 olunaku olwajjo mukwano gwange mpuliriza akabinja kano kagenze maaso n'okubeera nga kawamba ekisaawe ekya Bukavu olunaku olwaleero amawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna akawungeezi k'olunaku olwaleero bano bamaze okubeera nga bawambira ddala ekibuga ekya Bukavu era okusinziira ku gavana owa South Kivu agenze mu maaso n'okubeera nga akakasa nti Bukavu eri mu mikono gy'abayeekera ba M23 bino byonna bigenda mu maaso ng'abayeekera bano bamaze n'okubeera nga bata abasibe era abasibe oluvannyuma lw'okubeera nga badduse mu kkomera batandise okubeera nga baluutinga ebintu oba oliawo eby'enjawulo ebigambo mu ggwanga erya Congo tebiwoomya nnakabululu abasajja bano aba M23 ab'akabinja kano akakambwe baavaayo ne balabula gye buvuddeko ne bagamba nti Congo bw'eba ebintu eyagala bitwala bweti tugenda kukyusa mu nkola tugenda kubeera nga tugikuba ekyamazima abasajja bamaze okubeera nga balangirira bwe batyo baagala kubeera nga boolekera Kinshasa era nga bategeeza bagenda kubeera nga beddiza obuyinza mu ggwanga erya Congo ebintu si birungi yadde n'akatono mawulire amalala ge njagala okubeera nga nkuwa mukwano gwange mpuliriza ly'eggwanga erya Kenya eggwanga erya Kenya ebintu naye ebiriyo si birungi waliwo akalulu akaabaddeyo mwe bawangulidde musajja mukulu amanyiddwa nga Raila Omolo Odinga akalulu kano kali mu kwogeza bannakenya ebigambo era ng'ensonga emu ku ezo ze basinze okubeera nga batunuulira bannakenya kwe kubeera nga bagamba Raila Odinga kabamukuba akalulu lwaki bannakenya bawaddeyo musajja mukulu ono kigambibwa mbu in fact si kigambibwa Raila Odinga yali amu bannakenya olukwe mu kwekalakasa okwaliwo gwe baali basibiddeko nga bagamba owaaye ono naye ali ku sayidi yaffe ng'abavubuka ba Gen Z omusajja yavaayo n'abagamba nti bajje bakolagane ne gavumenti nga ye amaze okulengera ekifo ekisava eri mu East Africa mu African bikoze bitya kakati ekifo bakimukubye wabula ebimu ku ebyo ebitunuuliddwa ebyesigamiddwako lwaki yakubiddwa akalulu ensonga emu ku ezo enkulu ye ya Congo nayo tebuusabuusiddwa maaso bagamba nti Kenya omukulembeze wayo jjukira yatwala omukago gwa East Africa kati ye president bagamba nti takoze kimala kuteekawo mbeera oba oliawo eggwanga erya Rwanda okubeera nga terirumbagana ggwanga erya Congo nga liyita wansi w'akabinja ka M23 ebigambo si birungi naddala mu East Africa wano era ng'abatunirizi b'ensonga bagamba nti eno move yandibeera nga tegenda kukoma ku ggwanga erya Kenya lyokka amawanga gali agava mu West Africa galina akakuku ke galina gagamba nti n'amagye gaako gazze gafiira mu ggwanga erya Congo naye nga bano tebakoze kimala Uganda, Rwanda, Kenya kale n'akakuku weekali ate nga bannakenya bo bali mu kujaguza olw'okubeera ng'omusajja mukulu ono tasobodde kubeera ng'awangula byonna ogenda beera ng'obitegeera nzikiriza mukwano gwange nsooke nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya yonna gy'osinzira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo olunaku olwaleero nteredde okubeera nga nkutuusaako ebibadde gy'otabadde mukwano gwange katandike bwe tuti then tusimbule ebigambo nga bwe bizze
Okay, kale mbanirizaako mikwano gyange, njagala kugenda maaso n'okubeera nga mbasaba muwe vidiyo yaffe like mukwano gwange, yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwososobeera ng'olaba omukutu guno, genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga bingi, ogenda kubeera ng'obimanya era ogenda kubeera nga obitegeera. Nzikiriza tutandike bwe tuti. Katutandikireko wano mu Uganda. Mu Uganda we tutandikidde, njagala tandika n'obubaka buno. Akafaananyi kogenda maaso n'okubeera ng'olaba kye kifaananyi okuli omukyala amanyiddwa nga Anita Amongi. Anita Amongi ne sipiika n'omumyuka we owa Parliament Thomas Tayebwa. Bwe tunuulira ekifaananyi ekyo mulimu ebigambo era positi eyo ekoleddwa muganda waffe amanyiddwa nga Mordecai Muliisa. Positi eyo egamba etya? Egamba bweti nti abakulu abo baliddemu Dr. Kano Kizza Besigye olukwe. Oyinza okugamba bamuliddemu batya olukwe? Njagala ojjukire mukwano gwange, abantu nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bagamba Bobi Wine vaayo oyogere ku kino oyogere ku kiri, abo abakulu boolaba ku screen baava mu kibiina kya FDC. Bonna boolaba awo baava mu kibiina kya FDC. Kyokka abantu b'amaanyi mu ggwanga, kiddamu bantu b'amaanyi mu ggwanga, era ng'omu ye sipiika, omulala ye mumyuka we. Naye okusinziira ku bubaka Mordecai bw'ataddeko, agambye nti nno agamba nti sipiika Anita Amongi n'omumyuka we Thomas Tayebwa bano bannabyabufuzi era nga kariya zaabwe zazimbibwa ku maanyi n'okulafuubana n'okwewaayo n'okwefiiriza kwa Dr. Kano Kizza Besigye. Naye mu kiseera kino nga Besigye ali mu kkomera, bano basazeewo okubeera nga bamulyamu olukwe, bamuliiriddemu ddala olukwe. Tebafisizaawo yadde eddakiika n'emu okubeera nga bamujjukira ku kwewaayo kwe yeewaayo ng'abakuza mu by'obufuzi okumulwanirira. Ayongerako n'agamba nti basirise Thomas Tayebwa ne Anita Amongi, basirise nga Dr. Besigye ali mugenda maaso n'okubeera ng'ayita mu mbeera enzibu. Bano be twandibadde tusuubira nti bateekawo embeera bagambe gavumenti nti owaaye kino ne kino ne kino kiri bwe kiti, basirise teri anyega. Ebikolwa eby'ettima bigenda maaso n'okubeera nga bibeera ku Besigye. Bano tebaagala na kumanya, naye nga omuntu gwe bataagala kumanya ye yabaaniriza, ye yabalaga ekkubo, ne bano aba NRM baabagula oba baaboogereza bali mu FDC. Naye mukama waabwe ali mu kuyita mu kaseera akazibu, ku bo tewali anyega. Ku maanyi ge balina tewali asobola kuvaayo yadde agambe nti bannange lwaki Besigye tateebwa. Nabadde ndaba olunaku lwabadde lwakutaano Joel Ssennyonyi ng'abuuza mwagala Besigye amale kufa nga Ssegirinnya, naye baagamba ali mu kkomera ali mu kufa ye yabazimba. N'okutuuka we bali NRM yabalabira mu FDC, naye tebaagala kumanya. So eyo y'ensi. Njagala tube ng'awo tuvaawo, then tweyongereyo mu mawulire amalala. We njagala okutwala we wano, ndowooza tusooke ewa William Ruto. Yes, n'omukago gwabwe guno gwe tuba tusookerako. Wansi mu komenti awo osobola okubeera ng'olaba ebigenda mu maaso. Kati wano we njagala tuwulirize. Omukulu Raila Odinga yakubiddwa akalulu era nga yavuddeyo ennyindo y'enkata, naye bannansi b'eggwanga erya Kenya bali mu kubinuka masejjere
era bali mu ssanyu eritagambika okubeera nga musajja mukulu oyo yakubiddwa akalulu nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba mu comment section ezitambula awo. Omukulu oyo baali basinkanye General Yoweri Kaguta Museveni, William Ruto ne Raila Odinga. Bano ba mukwano ba kinywi. Ne mu kwekalakaasa okwaliwo bannansi b'eggwanga erya Kenya nga bawakanya emisolo egyali giteereddwawo egitali mu mateeka. Mu kwekalakaasa okwaliyo omulundi ogusembyeyo we beetuumira nti ba Gen Z bateekawo kwekalakasa ne bagamba tetwagalamu bannabyabufuzi. Omukulu oyo yayingira mu nsonga z'Abannakenya. Bw'aziyingiramu kye yakola eky'amaanyi kwali kubatunda. Bagamba omusajja gwe tubadde tugamba nti ali ku opposition ate kakati asinkanye William Ruto kubeera nga bakkaanya. Kumbe ye yalina kyamaze okubeera ng'afuna kwe kubeera nga yalina okukkiriza mu William Ruto. William Ruto amusembe ogenda okwesimbawo mu mukago gwa Africa. Kakati byonna bigenda maaso, enteekateeka yaliwo, owaawano wa Uganda abakulembeze ba East Africa ne bagenda ne wabeerawo akalulu akaakubibwa. Akalulu kano ne bamusemba musajja mukulu agende akiikirire East Africa. Bwe yatuuseewo bamukubye akalulu. Mu mukuba akalulu bannansi b'eggwanga erya Kenya bali mu kujaguza. Naye ate ne gye yagenze bamwekobaanidde ng'olwekobaana luno lutwaliramu ne banne baalesseeka omuli Yoweri Museveni, omuli Ruto ne Kagame. Njagala okkirize oba otegeere nti okulonda kuno kwatuuse ekiseera nga kwesigamye ku lutalo lw'e Rwanda. Nakuwaako emboozi wano gye buvuddeko nti abayeekera ba M23 abalumirizibwa nti babakingibwa amagye ga Rwanda bakuba amagye ga Sadaka. Era n'ensijano ne kugamba nti emirambo 18 gyayita wano ne bagitwala e South Africa. South Africa ebadde ne battle wakati waayo ne Rwanda. Era waliwo ebigambo ebyali ebisongovu ebyayitingana wakati w'abakulembeze. Kakati bwe baatuuse mu kulonda bali bagambye nti ono tebasobola kubeera nga bamulonda. Lwaki? Nti nga pulezidenti w'akakiiko akatwala kwagamba akataba amawanga mu East Africa, mbu William Ruto takoze kimala kubeera nga abaako kyakola ku lutalo olugenda mu maaso munda mu Congo. Era nga bamunenya nti yalina abantu abali emabega w'okubeezaawo olutalo olwo. Bagamba ani? Bagamba Mwami Museveni, bagamba Paul Kagame. Era wano mukuba akalulu wabaddewo okwekobaana nga bali bagamba baatuttira n'abasirikale. Kati bino ebintu bikyuseemu. Amazima gali nti bigenzeemu, tugambe ki, bifuuse by'abanene, bikyuseemu. So ebyo bye biriwo mu komenti eziri awo z'abamu ku bannakenya bagamba basanyufu okubeera nga musajja mukulu teyawangudde kalulu era nga n'omukulu amanyiddwa nga William Ruto yavuddeyo n'amugamba owaaye ekyo kye kyabaddewo naye kuyozaayoza okubeera nga waparticipatinze ate era njozaayoza neyawangudde. William Ruto bw'atyo bwe yagambye munne era n'ayozaayoza eyawangudde. Kati olaba ekintu kino bwe kijja nga kigatta. Era wano we tugambira nti olunaku lujjakko era lumu bwe ruti lujjakko era lumu. In fact waliwo comment gye njagadde nnyo. Comment eyo abadde muwala yagiwandiise. Agambye nti Museveni
Kagame bwe banaava mu East Africa, bwe banaavaawo East Africa ejja kutereera. Ekyo ekigambo kibadde like eyo comment ebadde nnungi. Ndowooza oba yeeno wano kangezeeko okubeera nga njifuna comment eno njikuddizeeko ko wano katono emabega kandabe weebanga yeyo. Being a Kenyan, I am proud that Raila lost. This man betrayed us during Gen Z's demonstration. Ndowooza kitegedde kye nkugamba nti bannakenya bo basanyufu olw'okugwa kwa Raila Odinga, naye agamba nti wali wano wansi wagambira be upon them Ruto, Raila, Museveni, Kagame to si eyo. Bwe naba njirabe nja kubeera nga njibawa. Okay, kale katusooke tuveeyo tweyongereyo ebintu bwe bityo we bijja nga munaakubwa anaakubwa oba omulaba anaakubwa oba omulaba. So bano abasajja amazima gali nti wadde bakola bye bakola naye bali mu kawungeezi. Amawanga mpola mpola gagenda gabavaamu, gagenda gabakyawa. Naye kale situgenda kubeera nga tulwayo, nzikiriza tuveewaawo nsooke mmala ate okubeera nga nkutwala wano. Mmala okubeera nga nkutwala wano ku kiri mu ggwanga erya Congo. Okay, kakati ekyo kyogenda mu maaso n'okuba ng'olaba ku screen ge gamu ku makomera abayeekera ba M23 wakati mu kekenyeza ennyago, wakati mu kkuba emmundu n'enoga, wakati mu kkuba emmundu n'enoga wakati mukube emmundu n'enoga bulungi. Mukwano gwange ebimu ku bye basobodde okubeera nga batuukako olunaku olwaleero, njagala kutegeeza nti abasibe batolose mu kkomera. Bwe batolose mu kkomera kye bazzeeko kubadde genda kutandika kubeera ng'ate baruutinga. Imagine basibe, babadde basibe naye era olufunye omuwaganya akalimo tebakeerabidde akalimo tebakeerabidde. So okusinziira ku mawulire ge tufuna akawungeezi k'olunaku olwaleero, gwe wenna ayagala okumanya ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Congo, abayeekera ba M23 okuyita mu jeno waabwe amanyiddwa nga Byamungu, jeno waabwe amanyiddwa nga Byamungu, bamaze okubeera nga bawamba ekibuga ekyokubiri ekinene ekimanyiddwa nga Bukavu. Okusinziira ku gavana owa South Kivu akakasizza amawulire gano, n'agamba nti abayeekera bamaze okubeera nga beddiza ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu. Kino kijjidde mu kiseera mpuliriza ng'abayeekera bano olunaku lumu oluyise emabega beddiza ekisaawe ky'ennyonyi ekisaawe ky'ennyonyi ekimanyiddwa nga is it Bavuma, I think ekisaawe ky'ennyonyi baakyeddiza. Kakati oluvannyuma lw'ekisaawe ky'ennyonyi abasajja bamaze okubeera nga bakakasa nti ne Bukavu bagiwambye. Bakawamba ebibuga bibiri ebinene era ebyenkizo, bibiri ebinene ate era ebyenkizo, okuli ekibuga ekya Goma kye bamala dde okukakasa nti kibalimu 5. Leero bakakasizza okusinziira ku gavana owa South Kivu akonfaminze nti Bukavu mu kiseera kino abasajja bagirina mu 5. Era nga mu kiseera kino okusinziira ku basirikale ku bayeekera bano bavuddeyo ne bagamba nti baagala amagye
gasalindalinge oba gawanike, era nga bagamba nti bo ba mirembe wabula baagala abasirikale naddala ab'omukago ogwa sadaka bave mu kwekweka mu mayumba, bave mu kubeera nga beekweka mu mayumba, baveeyo bawanike, bano bave mu nsi yaabwe. So abayeekera balumya ejjiiko. Gwe wenna ali eyo ayagala omanya ku kigenda mu maaso, mukwano gwange, abayeekera bamaze okubeera nga bawamba ekibuga ekya Bukavu mu kiseera kino, era nga abasibe bangi bafulumya amakomera, wabula mu kufuluma ate batandikidde mu kubeera nga banyaga. Kale nno omuzegwa emize gyabwe abamu bafulumye nagyo. Sofa byebyo ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Congo. Nkyayinamu okutaataaganyizibwa ne bwe mulaba ng'empeereza teteredde bulungi. So nsaba munsaasire, tuyinza otambula mpola mpola wiiki eno namba. Yes, tuyinza otambula mpola mpola wiiki eno namba, naye mbasuubiza nti tugenda kubeera nga tutereeza okusobola okubeera nga tubaweereza bulungi. Tubasaba mugumiikirize n'ekyo kye tunaabanga tusobodde okubawa, era we munaasanganga ensobi tusaba mutusonyiwe. So waliwo okutaataaganyizibwa oba oli awo kwe sijja kujja mbategeeze nti biri bwe biti, naye ku lwa Katonda n'ensi yange buli kimu kijja kubeera bulungi. Mubeere bulungi. Mukama Katonda abakuume.